Endobeso. Kugenda mu mukaaga tefama ekintu ky'omuziki. Halo, Oliota Sebo nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Aha, mukunja. Wanji. Kati ekituufu nagambye nkubireko. Naye byatala n'ekintu ekinsumbuwa omutwe. Wanji? Nina ekintu ekinsumbuwa omutwe. Kiki? Mukamukulu wange. Ate mukamukulu wakoze eki? Amanya agange ogamanyi nze Baamu. Baamu, aha. Nagagambye. Mukamukulu wange buli omukubira essimu aneeyogerezaako angamba ebigambo ebirungi kale mwattu sibitegeera yandika omukazi oyo yanjagala alina ebintu byaŋŋamba kale nempuliranga okuira ddala bikanjagala kale mbadde njagala nambe nakuwadde tumulobese. Kakati lwaki oyagala ate tumulobese? Kale njagala omulobese njagala kulaga baganda bange omukazi oyo buli wamukubira essimu aŋŋamba simanyi nkwagala kale mwattu sibitegeera kale njagala omulobese bakulu bange mbalage ekifaananyi nti omukazi yaliko siri ebyo. Anti kati kyembuuza waliwo obuzibu gwe ne bakulu bo? Bagamba nkwana mukamukulu wange naye ze omukazi semukwanangako bo bagamba waliwo obuzibu naye zisirabawo obuzibu. Kati oyagala tulabe kati n'essimu gye wampadde eya mukyala. Kati oyagala tumulobese onaayogerako naye? Bulungi nnyo nja kwogerako naye. Kale beerako ku ssimu tovaako. Gwe gwani? Bampita Baamu. Kale beerako. Hello? 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 Jebale kunyo. Wale sebo no jebale ko sebo. Ni muti eyo. Tuli, njebe yako nani mkwano? Nze Baamu. Tuwa zote. Bulungi mbadde nkyebase otulo tubadde tunuma nenkulowoozaako nenga bakakubireko muli muti eyo mwasuse mutya? Bweba ng'okedde okundowoozaako yagala kinkolera. Wanji? Ng'okedde okundowoozaako osazeewo. Ate okusalawo ki? Okusalawo ki? Okusaba kwange. Wanji? Okusaba kwange. Naye toyogera bintu bya kisiraani bwe bityo ku makya kuno ng'abantu bakazuukuka bikuba ebisira. Kiruddawo. Naawe ebintu bwebuzaabuza. Muula. Tobimpita ebyo. Muula? Otuba twogera nze naawe byo tobimpita mpita erinnya waaki. Kati mbuulira nze mbwe baakuyita nkuyitaani. Mpita erinnya tewali buzibu byamula bitagala biwulira. Kati mukulu wange waali awo? Bw'oba oyogera nange twogera ekyange naawe byo tubizeeko olabaye nkolere naye okusaba kwange kwe nenkusaba leero ne luli oyinza okuba nga otya ssente ng'osaba ki bannange kiki ky'osaba ekyo? nze kyonna kyoyagala oba kifo ki oba kifo ki kijjagenda tofaayo biru yange. Biru? Eyaki? Nange akiweebuzaabuza byekikulu naawe obimanyi tuli bantu bakulu.
anti biru yaki Kifanti oyinza okuba nga toyagala wano waka oba otyawo katugenda gyogenda okufuulira emirembe kyonna ekifo kyoyagala newe mba njagala mu nsiko tewali buzibu nze kasaba nga ompa omukisa sijja kusobola goge mazima sijja kusobola kati naawe lwaki onkubya amamene mbadde manyi okkiriza sijja kusobola kati ofaaki ebintu by'okukulira era ogenda ugwa neeno bijja kumeramu olumbugu bino byansi kiraba kyofa bino byansi ogenda kufa bano bimeremu olumbugu katono nje katono kyamaanyi olinaga nti yenda kuggwereza ne bannange muula naawe towulira tabyakumpitamuula timukaseera kakukkiriziganya ntabyamuula katono kutase talina kyotya mu kintu kino kubanga nakubeera wakati wange naawe tulina kikumanga ekyama tuli bantu bakulu naye mukulu wange bwakiwulira bannange bagenda kiwulira naawe katagenda kiwulira gwagenda okwogera nze sitobola kyogera kati rabayo olaba tusobola okukwata oba Ntebe Road ne tugenda eyo yewala kuno kukyalo tutakubeera ku kyalo naawe ebajo negayiza kale katono babayo kuba gumu sijja kusobola bambi ebakitonyamba kuba gumu sina kyenkuyamba kati biki byeweegayirira bannange gumira ku byabbaawo ne mulamu kibadde kinaawe ebyabbange ebitete kati nayibadde nkusaba nkala akantu akatono bwekati mulundi neguba gumu katono bwekati naawe kaki katono kali wagu bireke bana kakyoganiraki ekintu ekitono bwekityo oliko otya talinaawe tegenda kubimanya tosobola tuli bantu bakulu tugenda kikumanga kyasa mala kite amataasa kuba gumu bambi muula sijja kusobola kati nkubulidde sigenda kusobola naye tuddamu kuba ku ttiimu yange tuddamu kunyega ne baboze wano wakafuma bweru ganira ebintu byobeera nabyo tuddamu nakuba ku ttiimu yange jesonyiwe gije mu ttiimu yo oba olowooza g'obiinawe kanja kunoonya ewalala negayiriza era lagantogo bukatono banange mulopeyo wa muganda wo mulopeyo akatono obwo obuntu obutono bannanga bakyala mubwetuusengako kati asaba bamuntu kati abo anamukunja obuntu obutono tosobola bwetuusa obwala tulina ekitiibwa omwana ga munnange katono era nawali ono omusajja naye naawoza katono kubanga ekyo tolina bwokijja tokiyina obumalanga ebalirenga tokasobola mukyala wuyo yeegayirira naye mwegayirira abakyala namu osobola okwegayira tetuganye naye gwe yeegayirira muntu mukyamu kuba ye yaleese endobeso kakati simanyi wagenda mutulunako olwaleero nga zeeyo ng'abadde alajana mu ngeri eyo banabasimusima asuze mutya nze nakata Juliet wane nalokolongo mukirasha naye bannaye abakazi bije n'abakazi nabo
Kintabuli ky'omuziki ekisinga ku Beat Fama. Wanji koja wange wanji wale tuwereza tata kale basoka kwabula nga bulijjo zikusooka yesinzirira n'omu okutamugoma ekiringa ente Mpigi district mukyangolota kulobesa okolera okuleese kubanga abakyalo mukasagazi akasagazi bwe kagwa owulidde bw'omusimbi akantu ako sijja kusobola sijja aweza akatono ako ke katyoba abakazi batusobedde nakatono omuntu mubale tuweereza nze kansana nyanga na mukitimbe butambala bambi katono mukunja muno muyambe bannange mukaba katonda mukunja kandi oreza ko bana kitimba tebafa ku Beat nange sejja ngena sirima ngena kyafada mwenmo ku Mondi's Hotel ni bana kitimba BCD mpanga kikanda vunda mbondo n'entengo Chichi ateseza batumidde ateseza omukyala bani Amoti kakana mukunja amoti ne mukyala nakatwamwe balo kutuweereza kasita muganda wategedde nti muganda we tiyegwaniza mukazi we yeyegwaniza muganda we kasita bakitegedde kati wali baddembe okwesalirawo nga bo family nze Winnie wano Emmengo Winnie Emmengo Wanje Biti Wanje obadde kimunaffe Wanje yabadde kuweereza kale oyogera kano semeju ennasingu ndowooza nti omukazi ayinza okuba mulwadde kisoboka nakyo munnange nga mulwadde kyalwala ki okutawaana abasimusimu bali kutuweereza nomami Katrina nakitende Steve naye bannange kiki kyetuliko kino bannange omuwala yeegayiridde nempulira nga bannange naye bannange Mukama Katonda wange tufudde ekitiibwa mulamu akiguddeko bannange okubanga bannange bannange abakyala kati ffe twegayirira Mukama Katonda tata Mushibi Fred nkwagala nnyo n'omwami wange Saze Kapeeka ne Kasaro Jeme ne mama Narijo ne mami Katrina Mukama Katonda oyo Golodi ali ku basajja oyinza n'okugamba nti nkuwadde ekyapa kya ati oyo omukazi kyekimutwanya kateete kasagazi oba kateete Nakatwa Ankamoti, good morning, Nasazman Kakanyaranda, Nico before the subject, because of all mukwano, shirala kubanga omukyala akeddo yo yamulamu ku masha ku maliri neze ngamba baamu togenda mu nnimiro ya muganda wo yesonyiwe mukwano mukyala oyo mwesonyiwire ddala ate muko badde weetagana mwatu yanti ali ku Beat FM aswale Chairman Chambadi Ali Kosovo kwali n'omugaga Tone tebakyayika Paint Center Musenyi ne Speaker wa West District omwami Najja Nasifu kansemye mama Jack wange kiteredde nsaka na Sazman neka mbuze nakachwa buzanza atakuwa kuddamu ayegayirira bwatyo bakatugambe yekwanira omusajja kikufuula muyaye kikufuula ki kale mukyala tubuulire kubanga ogamba mumbeera ono gyakisabiddemu asabe muntu mukyamu kubanga asaba mulamu we naye ku muntu omulala tekigaana ngundi nti amoti onkubye nti nze mbanda babwerufu bwerere bwerufu amoti nakatwa mukunja mwasize mutya nze Hadija wane Nabweru bannange biswaza naye kasita family ekitegedde ti omukazi yeyegwanyiza mulamu we wabula mulamu we si yamukwana byange oba omulamu ye naye yayogerayo obugambo obumusikiriza engeri gyayogeddemu mulamu alabika yalinga yegomba dda mulamu alabika yayagala naye nolwagira naye kyemba nkola kikyamu jjukira amaze okulaga indikeeta wama Jamira tubuulire gwe tusembayo naye Jamira atubuulire wama mu mbeera eno kiki abasajja ebiro bino nga muwasabira erya by'abakazi bannange omukazi n'otuuka okwegayirira ng'olinga ali singo nti munnange obudde enkuba yasiibye etonya obudde bubi nnyo bannange kiki ba alina kalwasa kiki nnyo bannange kati nneenya ate ne bwe kiba omwenzi omusiru ayenda ku lusebenjwawo bannange ezungirako ewalala naye mukika abula nonno naawe bakuyite oyo omukyala yenna ttalo kale kiyita buli ky'omuzika ekisinga ku Beat FM